omwana yaleese my dream kazi yakyaliddemu neŋŋamba paatu emmotoka ezo ozirabye ngenda kyusa kkala naye nga zisigadde zezimu paatu ebintu bino binootinge bulungi mwana gwe Range Rover Sport omwana yaŋŋambye Bindeeba yayisizza etteeka nti newe kabeera ka Subaru newe kabeera ka Harrier sigeza nenda mu motoka bwa layisi ku konvoyi emperekera Rawumu ate eno yaani badde ndabye nga Rawumu oba gyefaananyemu kasasiro oba kati era neweebeera yubbijje naye nga Rawumu mukola mutya kuba kakati kubalaba omwana olaba emmotoka kati nze emmotoka eyo entabula nze Bindeeba byonna biwakoze olunaku olw'eggulo sikulinaako buzibu okitegedde waleese emmotoka za birooto byange lunaku lwakweraga lunaku lwakulaga ssanyu lunaku lwakuvimba muleke n'okola ate nze eyo mbadde sinnalaba ate kifeno gye twabadde sabula omulaka yadde ekuyitako ng'esi yabusiibe ate nze olunaku nga nawaanya entama naye era yeesiiya kale sooka otuwe ekyabadde wabweru then ne rape before omukolo n'emikwano gye egimu nga gimwagaliza omukolo omulungi. Okay. From this moment, if we sharing our babe, without you I'm nobody. Hello everybody, I am Prince. I'm mommy's firstborn. And I wish my mom good luck. I am so happy for this big day. Simanyi bwenyeza kutandika naye nebaza Mukama Katonda. Allah abadde mulungi gyendi abadde wakisa gyendi anyanguyiriza obulamu because tekibadde kyangu naye bwe weesiga Mukama buli kimu okiwangula. I can never forget the day my husband told me that he wanted to come home nyanjule officially after the kuchala that left people speechless, and most of the people bali bamanyi namala okwanjula, but it was actually kuchala. So this time round it is my kwanjula. Kulaba mwami Bindeeba bamwanjula mu butongole ali mu motoka kulaba eyawa iti ezisinga obulungi nanti yali ezo Range Rovers mubokebera andi waliwo eyawa iti neza black kati eyawa iti nizeko teberezaako omuntu mukulu wanga kulekana kubanga kwe basigaliza okukola mpozi nga ndi muntana muno batotebereza kwekuta yenga bingi byonkolera nalibadde nkusiima ntya nzikiriza nkumakinge baby ofuse wange ndiwo sikyali singo ndi bibyo kansazeewo ndi waddembe nokole fujjo yonna yonna ntwala tetutekweka kuva n'olwaleero titusofiyo mwami Bindeeba ekyenziramu okugamba oba okujjukiza otutta omukyala omulungi agenda akwagala agenda okukulabirira agenda okuwesa ekitiibwa naawe kyokusaba okakikuumire bulungi. So eyo yembeera we yabadde mu nteekateeka nale so abatakuteekamu ate nno nayogedde bingi nnyo mwagala okubuulirira kubanga tumanyi mwakulaawo era nakutulidde bwoti ng'obuulira ne ŋŋamba ono yabijjebwa byamanyi. nze nno munnange kankubuulire kati Vivian Tendo yamugambye ekyo. Vivian tewabiwuliddemu fenna munnange omugole waffe twamusibiridde entanda era tukimanyi bulungi tagenda kutuswaza agenda kufumba. Nze nsaba rape weeyambe buyambi kubanga bba abaakubuuliridde.
bwekutyo naye nga kakati tugenda mu mukolo munda gye wabadde munda gye nabadde ate eyo wakyuseeyo otya kubanga munno wani Lawrence teyayingidde yabadde bwe kati munda wakoze oti nayiyiza tebalowooza nze yakutte omuntu nembuweereza babadde bizi naye akimanyi naye baana mmwe temulemererwa twagezezaako naye twagambye nedda muno omukolo omanyi guli ogwasooka twali tulowooza tegujja bbaayo naguno anti guno mwagutegeddeko nze nagutegeera mangu wagutegeererawo waŋŋamba noŋŋamba nsirike tufudde amasasi era nasirika nakigamba ddi tompaayiriza tewagamba nti nno gundi eyagamba wamma sigwaŋŋamba naye nasirika omukolo guno nagwogeddeko lwakuna nze yakugambye ku lwokuna noŋŋamba gwali wabitegeera dda gundi yagamba kati ze ntwala kyasembayo kuba gwe wakonfaminga oli naye sibikakasa nera nensirika namala kweba kaadi ku online neŋŋamba nera nange nagamba lwakuna kuba twali tetukyalina nga mugenda nakumya ebifaananyi bya bridal show ne tubifulumya ne mufa ne tusirika naye kati guno naye tulina bingi tulinayo ne bridal show naye kakati kambuuzi tulina biyitirivu mulinayo ekipya kye musobola okutukola okusinga kye mwatukoze jjo omukazi maze muzaalamu ti kakali ngenda mutwalako auto n'okumuzaalamu kyekisinga obunene kika kyemwakoze kinene nnyo kambongera kati zina 60 olumamalira sho yalutuse ku 10 kalokwendadala ero epyoyo kati alowooza kati akoze nnyo kati atuma buvizi oyo mutegedde yabyogedde newamma ddembe lyammwe omukolo ogulina okuguteekako n'abantu abataakunyiiza olufeesi y'omuntu nga buli woogirabako onyiiga ologana bugusajja ogwekikwata nga guli wali gutudde kutte kamera nga gukunyiiza tikukyakubeera ate banywa abamawulire se baatandika n'okulya ate baba bakambwe nnyo kuva ddi nga mwatandika okulya musawo musonda sa Ahmed wamulabyeko nalabyako yabadde awo nga amebwati sa Ahmed bakiddawo n'amuwa omukyala bamwadani wakusaidia bako bamwade omukyala wasse tumuwone yeetaaga kusupervisinga nnyo sa Ahmed olwaki yeetaaga kusupervisinga nnyo ayinza okudduka obasiti nakyo n'omukwasa omukyala n'omumuwa ne bagenda mu bulungi n'atokera mukyala gundi mabbe nsaba ofuluma